nalowooza nnyo ku bakyala. Obwongo bwali buyiiya nnyo. Nakoze kati Beauty Beyond Us. Abakyala beekubagiza nnyo ku mutimbagano guno. Abakyala abulwako ani munne gwasharinga naye. N'abeerayo n'ekizibu n'atamanya nti eriyo n'abalala abalina ebisinga ebyo. Era kyova olaba tubagamba toli wekka. So kwe kulaba nti ba NBS Sanyuka, Baba Bukedde, bonna bali ku boodi n'amalediyo. Nti tutambuze eno enjiri y'abakyala ya Beauty Beyond Us tugenda kuŋŋaanira wali ku Skies Hotel Naggulu nga 12 mu September. Ninako ku Kivulu, ninako Suzanne Makula owa Pastor Bujingo nga special guest. Ninako Spice Diana, ninako Vinka, ninako Kalo Kasiita, ninako Gabi Ntate, ninako nani omulala Iblao, ninako Nalongo Louis, ninako Nampeera bolabika tobamanyi. Mbamanyi mbalaba ku media. Ninako Nampeera, ninako Nalongo Kitone. Abakyala twekuŋŋaanyizza wamu. Abakyala ab'amaanyi bonna baleese wamu. Mbaleese wamu. Kati ng'ekisinze okundeeta wano ewuwo Ssaabataasa wasobola okuvaawo omukyala n'ajja ku olwo olunaku n'ayogerako n'abakyala mu disitulikiti. Kubanga kati abakyala oyinza osanga omukyala ng'agamba nti nze n'omukisa gwennyini gwabula. Solution kinsabye nkooye. Nsabye wabeere wajja okuba inspiringa mu by'emikisa. Mu traditional. Bangi tubalina. Tujja bakuweereza. Kati kyekisinze okundeeta nti ate engeri gye tuyinako bakansala, gye tuyinako ki, ne bajjajjaffe tetukola ki. Tetubalekaayo. Oyinza osanga ng'omukyali ali eyo ng'ekimutawaanya Lubale yakola ki. Yamuluma. Lubale yamuluma naye nga talina idea naki neemu. Nakirabye nabadde nscrollinga bwenti nendaba programu eyo nenjagala nnyo. Kubanga abantu balumwa nkubuulire kondishanita. Abantu bajja wano. Ffe tulaba ebintu bingi. Eriyo omuntu ajja, nze nina omukyala eyalaba vidiyo yange n'ankubira essimu. N'agamba mbadde ngenda kunywa butwa kwetta. Naye omwoyo n'aŋŋamba tunulako ku ssimu nendaba ka vidiyo kano nenfuna amaanyi n'eŋŋamba kanzije nkusinkana. Naye omukyala bwe yatuuka wano okunnyonnyola ebizibu bye mu butuufu nga yali wakwetta. Naye ng'ate ekimwettisa kintu kitono nnyo. Nze saamuwa ddagala just namukansolinga nenjogera naye. Abantu baluzinga hope ne baluzinga essuubi. Naye nga waliyo abantu abateekebwateekebwa ng'asobola kumugamba bigambo ne bimuzza engulu. Nadde engulu. Era ndi musanyufu nnyo nti kampani ez'amaanyi zineeyunzeeko ne batanjajinga mu kaliba gye ndimu. Ninako Pepsi, ninako ezo eza beauty eby'abakyala byonna, ninako ab'ensusu, ninako baki. Naye kaakati nga lwaki tebakweyunga ku bw'olaba mu bakyala mu Uganda wano mukyala kyaliko obwongo black olina obwongo obula kuntunda. Ate nno esisobola kutunda Ssaabataasa nkwagala kubanga nti olunaku lwe nasooka okukulaba n'okukubira essimu yokka nenkweyanjuli otegeera abazzukulu bo. Omanye embeera ya bulijjo. Buli omu wajjira okutambulira naye. Buli abeerayo n'ekivulu siina gwe sirabangako wano. Bonna bajja. Era nasembayo okulaba muganda wange Kalo ng'atuuse. Buli omu ajja. Waliwo ekyama. Otutegeera. Otutegeera Ssaabataasa, otutegeera mugundi mu kategori zaffe. Ekyamazima kankubuulire namuyimbwa oba weenyooma nga teweetegeera gwe ng'omuntu. Abantu bakulabira mu kategori endala nnyo. Lwaki oli mukazi mugezi nnyo. Ate amagezi agatali ga busiru agakwongerako oluusi ne gongera ne kuki ne ku balala. Kakati nze kyova olaba omuntu mwagalako ekyo ekirungi ky'alina. Ekibi n'okibuusa amaaso. Nze wembeera naawe eddakiika 2 nvaawo nga obwongo bwange ate obukyamudde nga bulina
abantu bokoma okusemberera mu saakoyo bw'osemberera abasiru ennyo ate naawe weebuuziko oli musiru kituufu nnyo ekyo bw'osemberera abagezi weebuuziko oli muki oli mugezi eri eyaŋŋamba naye Bad Black oyo nga mugezi nnyo jjajja lwaki omusembeza ne mugamba nze njagala kuba mugezi era kyofa lwaba nsemberera bagezi ate nno nembaako n'abakola ki n'abatukkiriza mu kati kino eno conference y'abakyala tugenda kusharinga nabo n'abakyala tebeetaagayo ne reality ebintu ebyaddala omuntu akyenjinze n'ava mu kirala n'afuka omuntu beetaagamu omukyala anajja okubalaga nti yeeno solution kubanga kati wentuuza abakyala 1,000 newebiba 5 saabataasa bigenda kuba bijjawo awo ku skies bwentuuza abakyala abo jjajja omukazi najja ate abamu bajja munnyonnyola ebizibu bye batasobola tukola ki kutunnyonnyola nti nina kino nzije wa Saabataasa mulabye ntya kati twetaagawo omukyala ngenda bbawa Naalongo Nakimuli Nabaka muteeketeeke ate senga waffe wano mubeerufu asomesa buli kimu akola kansolingi era bamumanyi senga Nakimuli Nabaka kati ajja kubeerayo mu conference eyo ajja kujja omwami yandekawo abakyala bali eyo mbazzaamu essuubi ate nate nti ekintu tulina solution tugenda tutya mu maaso how are we going forward weebiba byonna obigezezzaako nga biganye yesaawa ogezeeko mu lubaale yesaawa ate tugezeeko ab'ekyaki obaleese ne mu musigiti leetayo Kasavu Kanyama omuntu awamunyumira ninako actually oli Firdaus gwembuuzizaawo ku gundi oyo mwana tamanyi Kuruhani bitooke akkiririza mu Kurani kumusomera ku dduwa biki abantu babeere nga babudaabudibwa ne ku mustaakima kati abakyala kye tunoonya wamu mu kino Saabataasa kuwonyezebwa n'okulaba nti omusajja yankyawa seesibiddemu muzigo nkyali ku musajja mwesibyeko n'ekintu kye nnakula ekinnuma nti okola n'omwami wo ne muzaala abaana fine omwami n'atuuka ekiseera n'akulekawo oba n'osigala mu eyo ennyumba Katonda yakola ensi eno bubi waliwo akatundu ak'abaami ke balumwa ennyo naye eriyo n'akatundu ak'abakyala ke balumwa ennyo omwami wano ng'akwana omukyala yasinga okulumwa okulabirira abaana naye ate nga bitabuse omukyala baawukanye n'omwami bakoze ebintu omukyala alumwa nnyo ekintu ekyo abakyala bano Saabataasa solution yebadde ndeese ate bayidawo abantu bakitegeere ntera okisomesa omwami wenna ng'olina omukyala gwe wali okoze naye n'omulumya naawe togenda kuba na mirembe mu nsi muno namuyimbwa nze ondaba bakyala bange bonna okuva ku mukyala wange asooka mikwano gyange nina abakyala 3 seddume tolaba mutawanyi wange omukulu wuuyo ne maama we waali wano nze bakyala bange ne waaba gwe nasookerako mu respectinga bonna ne babeera ku saagala kubanga aba n'okulumwa okwenjawulo wakiri newe mba mukyaye nti tukyali bafumbo nti sikyamuwa mukwano nga gwe nali muwa omukwano lugoye of course gukula ne gukola ki ne gukaddiwa naye sigalanga omuwakeya sigalanga olaba nti teyeekubagiza takaaba maziga obuzibu bwonna bwe bubeera mubeere bameka 2 okitegeera maama oyina DNA Saabataasa esika wano naika mu lujja tebakusiba mwana kyekyo era gwolaba oyo abadde ku kitanda bamulongoosa appendix yakula neyezinga bweti yayingiramu infection nerwala nnyo okuva buto ng'atusumbuwa bamukoze operation naye twabadde 2 ne maama we namuyisa najja ne tuteesa ne tutulongoosa omwana waffe era ali wano yamujjanjaba ekiwundu okitegeera naye singa tuba twalina obutakanya n'okusika omuguwa muba temwera mwana asemberawano aba tasobola nasembera wendi kubanga abaana tubasomesa nti taata ataliiwo ali present omwana abanga komando kale abantu bayige nti abantu bano betuyiseemu
jukira omukyalo ono gwosoose naye yatunze empale ez'ebiraka yayise mu bulumi yalidde akawunga yakwagala nga bw'oli okuleka bano abakulabye nti mutaaso yaliko akawogo kangende nkalye abo be bangi kati oyo omukyala era nze niweefuna omukazi saawa eno mugambirawo nti respect yasooka kugiwa bakyala bange bakulu bali babiri bwe bati naye tobayisa mu maaso kuba nze mmanyi gye bakoze eki Ssaabataasa gye banzigye seeyo message abaami bagifune abaami ndabika bw'oba oyagala obeere stable mu byenfuna byo respectinga abantu bano abaakutandika n'abasajja era oluusi ekibabonyaabonya tamanya nti oluusi abakazi bwe bafuna batuulwako emmandwa ne bw'aba tatuddeeko mu mandwa mu nsi muno omuntu yenna kasooli azaamanyi entuuyo ze amaziga ge gafuuka ekikolimo gy'oli ne gatta omukisa gwo abantu bangi emikisa batusumbwa kubanaaza byogo batusumbwa bakolako mikolo naye nga n'ekikola omukisa tebamanyi nti kitandikira ku baana baabwe n'abakakyala baabwe waka engeri gy'oyisaamu abantu bano abazze bakubeerera ojjukira omwami omukyala akuyisanga mwana n'akwoleza olugoye n'akwoleza ki n'akola ki n'amenyeka n'asula nga afuba akusanyuse naye n'owunzika ng'ate omusasudde bubi ekintu ekyo si kirungi so Ssaabataasa twategeseeyo ekintu ky'abakyala era abakyala abanaabanga twagala abakyala batukwasizeeko kubanga bagenda kulya bagenda kunywa bagenda kufuna ebintu bingi so twetaagayo omukyala mwezi gwakumeka gwa 9 nga 12 lujja kuba lwa 6 gwa 9 nga 12 buli mukyala mwamusabi sente mmeka kati omukyala bano kuliko ba alebadi ba 5,000 anywako n'alyako ne kasinaaka kubanga bagenda keera ku makya kati mubaamu bano aba VIP ne tubasaba 5,000 alyako ekyemisana bufe wali ku skies kugirako ka champagne kugirako ka kokutero era bagenda kuvaawo nga bali aire bagenda kuva totegeka bibowa nze sisobola kutegekanga abakyala sibateereddeeko kengera bukokutero kampani zonna ndi muzituukirira zituwe zi champagne zituwe buli kimu abakyala bagenda kunywa bagenda kulya kati nali ngambye tusooke tukiteekeyo bajjebuzi ne ngamba batukwasizeeko kubanga wano e Kampala Ssaabataasa venue yokka okugiyimirizaawo ne bakonfaminga nasoose nenkiteeka wali ku kabira watono tebajjaawo olina okufuna olukusa okuva wa IGP security n'embeera gye tulimu eno eyokuba nti waliwo obulwadde SOPs okubanga waliwo biki byonna nga wobimanyi okukukkiriza okuŋŋaanya era ebyo ngenda bikola ki ngenda gendayo wano twakola connection nja kuba simu ndaba akulira polisi bampe ekipapula kubeera tutadde ku hoteri olwedde bakebera ebya covid ebyo byonna bikolebwa ati bakuba bwa security bampa security entontono kuba abakyala si bafujja abakyala si bafujja ate bagenda tulansi twagala tusinziira awo tukiteekeyo buli mwaka gavumenti ate esobola okuyambako abaana ate Ssaabataasa ononsonyiwa okuteeka mu kino bano abaana ab'obuwala balowooza shortcut zikola kyova olaba nabateereddeko abambejja abalungi ba Spice Diana shortcut tezikyakola n'obulungi tebukyakola nze era mbagamba abaana ne bwaba mulenzi tewali shortcut buli kimu olina kwetoloola anti kakati olaba Black omulembe guno abaana bakulidde mu bikomera ne bagenda mu boarding ne bavaayo ng'obulamu bw'ensi tebalina kye babumanyiiko bwe toyinza kubanga oli wa kikomera nze siri wa oteeka okuba walima ku mwanyi wagendako eri wamenya ku bikajjo wakola buli ki kimu ensi wagyetooloolamu n'ogitegeera mukyali muto ku kyalo kati omwana oli ow'ekikomera ono ye alowooza nti okukeera n'onaaba ekizigo n'otambula kumalako n'ensi era mbaleetedde abakyala ab'amaanyi babbeeya nnako bennyini nnyini bagenda kwogerako nabo era nze ndi host kwolwo olunaku ninga host nja kwanjula tuwulirize bafunemu ka healing break balye bufe ejja kuba bonna b'amaanyi
ndabyemu Nalongo Kitono oyo mukyalo oyo ebigambo ebimuvaamu muntu bw'aba abiwuliriza asobola okubeererako mu bufumbo oba okubaako ne waaba n'agumira awo. Nalongo Kitone ne Susan Makula ne Nalongo Louis. N'oyo Louis naye mmuwulira mwasomesa bulungi nnyo. Ebigambo biwoomu nnyo. Kati abakyala twakoze abakyala abayikubagiza nnyo. N'abakyala nga bba abakyala okwebuulirira si buli kintu ekyomu nnyumba okeera teekayo post. Ku media. Naye omanyi nga kibadibiza by the way point nkulu. Kati abasajja otugenze nga tulabuka abakazi ba media bateeka. Lwotaguze munnyo media. Lwe muyombyemu okirabira ku media. Kakati bagenda kwedibya bo bokka ng'omuntu agamba omukazi wa media koi. Oba munyizeemu ng'akuteekerayo oluyimba wanyiziza wakoze bwoti. Abaana balola okwagala shortcut. Olwakagala shortcut bakola ebintu bingi nnyo lwakuba kati gwe bibato biraba abaana bawala. Ate Bad Black oli ku media naye nga sirabangako nga olina posti gy'okoze eraga embeera ewuwo. Sisobola. Abantu mubasomese media bategeere ogikozesa. Sajja ne wankuba omulawo omutwe Ssaabataasa. Ne bwe tusula nga yankubye. Ne bwe tuba tetwogera ngenda keera eri muwane sirimu daddy this and this because media tayina kyegenda kusobola. Yagenda kuyamba mu bufumbo bwammwe. Omwami oba omukyala wo yaba mukwano gwo yamanyi mukyala wange nno kati kyekino. Media nno era abakyala mubasomese bayige engeri gye bahandolingamu media eyo. Abakyala twagalira. Eriyo omuntu apostinga ekintu. N'olaba nga tekimwongeddeeko okuggyako okumuggyako. Simpase bajja kukusaasira naye ate ebuleeyi addamu okukwesiga nti akufuula mukyala we. Mukyala yayagize ebbaye ku media bw'atyo nze mmutwale nswaluke. Oba omwami atalina kyama atasana bw'atyo ani amutwala. Kati abantu media egenda kudibya nno abantu. Kati kino ekivulu twakikoze nga kyabakyala Pacific okuviira ddala kwa serving emmere mukyala. Ebyo byonna mu bakansolinge mu basomesa. Kubanga tetwagala omukyala atye okwogera ekintu ng'alabyewo omusajja. Abakyala batya abasajja twekweka nnyo naye bwe muba nga muli babiri mwemala gguga. Boogera buli kintu. Era nali njagala okuteekako Irene Namubiru naye ne baŋŋamba nti ayinza obutabeerawo bajja kumpa feedback ne nnoonya Mama Maria Mundagire oyo naye nambula nina apendinga nina Ruth Karibala njagala ntekeko abakazi nga 20 ab'amaanyi era kyemmanyi ekigambo ekiva mu ono si kyekiva mu oli buli omu afuna ekyakola ki omuntu agatagattamu n'ajjamu amakulu kyatwalako kati wenfuna wano ewuwo Ssaabataasa wenfuna kansala ajja abuulira abakyala nti ate obulamu obaayo ne kayiriziko. Asiika obulamu tassa mukono. Ajja kubaawayo n'ebikola ebitandiikirwako. Ate eyo waliyo omuntu nga embeera gy'alimu ne ssente zijje wa Ssaabataasa tazirina n'okutuukira Ssaabataasa tasobola. Naye ate senga waabeera wali abannyonnyola nti bannange omukyala n'abako olweza n'ebbola. Waliyo akawulira mukamanyi ke kano waliwo ebintu abakyala bye bateeka okumanya ino ejjeno. Nti kano akawulira bakanaabako bwe bati abantu mwami n'akuwuliriza. Kwegamba waliwo ebintu by'olaba nti abakyala bandisaanidde obbimanya. Kano akantu bakeesiigako kano bakola bwe bati. Senga kyemmanyi mu kugumu ekyo ajja kuba waayo obuntu busookerwako okulaba nti omukyala anywera n'aggumira. Era nzize kusaba Ssenga mu butongole nange okuddamu okumumiitingako. Ngenda kuwa nnamba ye era ova wano ng'ogifunye abeera asaidize Makindi eyo era ajja kujja. Abakyala bano bamanye reality senga abannyonnyola abakyala balina abakyala ebizibu ebisinga eby'abakyala mukisa n'obufumbo n'amaka. Naye omanyi nga n'omukisa waliwo ebisookerwako nga si kugenda ku musawo. Byonna ajja bibasomesa. Omukisa gw'amaka gusookera ku nkolagana wakati wammwe abali awaka. Bad Black mubeera waka nga muyomba mwecunya mukola mutya naye munaaba ebyogo 1000.
tewaba mirembe wabula obukakamu okutegeeragana okuwangana ekitiibwa okumanya obuvunaanyizibwa bwo kyekimu ekitandikirwako okuteekateeka omukisa n'omanya ono bba wange nina kukola bwenti ne bwenti nvunaanyizibwa okulaba nti alidde anywedde akoze eki ono kwegamba aka ne wabeerawo emirembe peace yentandikwa y'emikisa bwa awaka kati kyekyo tweyanzizza tebeeyanza senga senga agenda kujja tweyanzizza naye nga kulika ye ebweru omugambo gwatokomoka abamu basooka nga ndaba nga vidiyo we zaafuluma nga bagamba content naffe content owaffe wabbeeyi bamutende maama ngaaba wabbeeyi oyo gwe bakolera ebweru nagirinnya ennyonyi ne ŋŋenda mu Europe ng'eri bannange 200 tolaba ku nviiri enzirugavu navayo nga n'omuddugavu gwe nalaba asala ekkuba adduka buddusi oba teyalina visa blaaka omanyi nga wembeera naawe ensindika ebinnyo nenzigwako stress nagendanga mu loodi abantu bayinza okuŋŋamba Saabataasa gy'oliizi gye ne ŋŋamba siriiyo nga mpulira mpumuddemu naye Blaaka waŋŋambira nti nzija ŋŋamba maama kajja amaleko stress nagenda Saabataasa ne ŋŋenda n'omukisa naye wali we wasula wokka waggulu naye bannange gwe ensi oligivunaana nti tolidde bulamu Saabataasa nti nsula mu Marriott company wemba sikozesezza Marriott nsula mu Intercontinental oba Hilton and those are the best company mu nsi yonna ezirina hoteli ezabbeeyi era wano kati olabanga Sheraton kati eyo Skies zonna ziri mu Marriott kati hotelo zensulamu anti sikkiriza Ssaalongo nti buli omuntu we weesiba ewantu kangeze embeera katwe naye obulamu bwenjagala bwa kololo naye awe katwe sivaawo kyetwagala osomesa abakyala ekiruubirirwa kyange kirimu ezo guruupu ati sisobola ssula Makindye ng'ate neegomba wa kololo nakiri kyoyagala so wemba ndi kololo ndi mu kololo kusoosera amasimu gajjudde gati sirimu dadi kateba mukube busunze buli omu ya proposinga kumpasa ng'obufumbo Ssaalongo ŋŋaana bugaane neŋŋamba Saabataasa ate nusa bannange kyali kika ng'era bakubuuza ovaawa oluno n'omugamba nva Cuba anti bannayuganda babbi bazibu nabogeddeko wano nejjo nti oli yanyomeza akagero nti ekyuma ekikwata ababbi e Kenya kyakwata 10 Tanzania ekikwata 2 bwe kyatuuka e Uganda kyo kye babba bannayuganda ekyuma kye babba nga tekyekikwata n'ekirala kati bw'oba ng'otambudde entambula gye tutambula kati obagamba Cuba nti oli wa Cuba kubanga kati Kenya luli yabeeranga nnungi ne Tanzania Abanigeria baagyonoona kati bw'ogambira East Africa n'abadde alina emboozi empanvu agikola ki agisalako engeri gye ndimu olwelwo atisti simulimba nti nva Somalia oba Ethiopia era nsezeera nali eri nga nze nagenda n'akazikago kange nga bwenkeeyisaako kali ka mikisa sesangwa n'afuuka beautiful ka mikisa sesangwa nga buli lwokeeyisaako bwoti ebyo bye mulina obuulira abakyala nti omukyala tonaaba mazzi meereere weekanika omukyala obako n'akazigo kalimu kayayana nabbugira mikisa sesangwa nze nagenda ndi packaged ate mwattu okutuukira ddala wonna ku kisaawe jjukira omwana alina akadagala kange ke yampa ak'ekizigo ak'okunaabako n'ensooka nkanaabako nga sinnava waka nalinnya nako ennyonyi ne ŋŋamba wange nakatambuliza wano mu nsawo nti we banambuuza bino biki ŋŋamba nnyonnyola ne guno omubaazi nzeera nakati oyo ibula ntambula naye amanyi banyaanyaanira bulyayaanizi buli akulaba mbaddeawo ku NBS Blaaka naye okuyaayaana njagala ne bakyala bannange bakole ki ekizimbe kyonna nekikuŋŋaana kibagamba nti bannamawulire tebalina byakukola omukisa gwonna guyika buyisi NBS negamba tugenda kusaponsalinga sanyuka yiyo banwanira bunwanizi kati ku Baba TV bampise bagala nakumpa mulimu naye ogwo omulimu we bagumpa ku programu yange olina okubeerako n'essaawa
kisaawo buyisa. Ewala Black. Naye nga kulikayo. Navaayo bulungi Ssaabataasa ate mbu ye trip eyali esooka nafunayo ke nafunayo ng'omugezi. Toyinza kuvaayo bwereere. Era saddanga nkalu. Bwendi ne ngamba akainvestingeko mu bakyala. Kati bano abakyala bali ku trip yange eya Greece balya. Bagenda kulya banywe bakole. Kubanga era n'okugamba nti mbasabyeyo ka sapooti. Akasente ako kayita mu MTN sikafunirawo. MTN bakusololeza ne bakuwa tiketi bakuwa ekivulu kikoze eki. Kiwedde. It means bali ku Greece. Bali ku Ethani mu kibuga. We najja Ssaabataasa we bagenda okuteekebwamu akamere. Buli kimu mbakunge tukuŋŋaane. Kakati nange nandisabyeyo omukolo ogwo. Abakyala ab'obuwangwa n'ennono mubeereyo. Mwongere okubangulwa. Kubanga ebiseera ebisinga obungi twezza mabega ne musigala mu byoteeyo ebintu ne bibayitako. Ate ne mugamba nti bannaffe batulinako emikisa tuginoonya n'okumanya n'okola ki. Tiketi naazisobola Ibula ononeeyimirira n'ozigula n'ogendawo n'ozigula kati ssaawa zino. Nedda olonda bulonzi omulundi gumu ku MTN. N'ozigula mulundi gumu zonna. Oseeka ku mobile money n'ozigula tiketi 10 bakuwa kodi 10. Ntunuzaamu kamera tonjogerera leka ggwe. Abakyala ab'ennono abakyala abakkiririza mu by'obuwangwa Ssaabataasa abagulidde tiketi 10. Babeereyo basome. 100 tiketi 10 abakyala abakkiriza mu by'ennono tiketi zammwe nzirina tiketi 10. Nkubira ku kasimu 0782771463 mpeereza WhatsApp ofune tiketi Ssaabataasa abajunye. Ab'ennono banaaba tebaweddeeyo basingo maaza. Basingo maaza 30 mutwalire okwo. Muyiga okufuuwa emmindi abakyala. Dongo ng'ayiga n'ekiro nga twebase mbayiggidde bakyala. Dongo ng'ayiga n'ekiro nga yeebase lubale wamuno mulamu. Nange I'm so happy. Abakyala mbasanyukireko Ssaabataasa bweza. Abakyala bafe ab'ennono nabo babeere mu conference baleme kwekwasa. Bweza ezo tiketi za kugulibwa tiketi 10 asatu kyabasingo maather. Bannange Ssaabataasa abagulidde tiketi abakyala yingira akabokisi kange. Njagala afuuwe emmendi ey'emidumu 3 annange mugende mubeereyo mwenna abeerufu. Tiketi tuziguze mugende ye Black abawe tikiti abakyala mubeere mu conference. Eyeesooka yafuna. Tiketi tuva wano nga tumaze ozisasula bagezigule kodi abeere nazo azibawe. Eyeesookayo ye Bad Black mu inbox ng'amuwa tikiti ye. Leeta ntekeyo tiketi y'abakyala. Olyoka obalabe we bandyamu amaaso. N'abatali bagenda fuuwa emmindi. Abakyala banzise busi. Tweyanziza Ssaabataasa okuwagira ekintu ky'abakyala. Naye wano waliwo kyama ki buli alina ekivvulu. Wano emikisa mingi. Gwe wali olabye ekazze wano ekivvulu kye ne kifuloopi. Emikisa giriwo mingi. Bayida we n'abasinga obungi sibakolako nga gwe wenkukolako. Bo bajja buzi n'agamba Ssaabataasa nkusabye ompagire. Nsabira nako ekivulu kyange kikole ki kifune abantu. Ne muteekako omukono Katonda n'akola ki? N'amwanukula. Jjukira abamu tebakkiririza mu bya ddagala. Kati nina n'omulokole yajja wano bamuyita ani oyo omuyimbi oyo omuwavu. Gundi oyo. Angome. Waliwo n'omuyimbi ono omuwesitaani oyo ayimba ngeri ya kiwesitaani oyo. Omuntu walakizala ennyo omuwanvu ennyo bw'ati twagala kwekana obuwanvu. Gundi. Omusajja. Era ayinayo ekivulu bana kati omusajja oyo muwanvu mweru bw'ati.
waliwo omusajja mweru bw'ati maama we ali popular nnyo. Maama we mukazi yayogeranga nnyo ku mativi okwo. Navio. Navio musajja mulokole. Bangamba mulokole muntu wa Yesu. Era nange namusabira bwa Saala. Era. Kakati munange mukisa guli wano omuntu bw'atuukawo era omukisa gimuwerekera. Ate Saabataasa nze lwaki nti nakuwuliramu emirembe bweza bw'abajjajja bange. Nakuwuliramu emirembe nti Saabataasa there is no scandal. Tewali scandal gy'obeeramu. Nze natuuka ekiseera baakweŋŋangamu ne bakwataakinga n'osirika baasirika bokka. Kwegamba bajjajja bo balina engeri we baakutuuza nga bw'otudde toli mu katemba. Siri kulabako nti oli ku live yange, oli ku live ya muntu, oli musajja wa mirembe, oyogera mpola. Ate ndabika era oluusi we tujja wano nga tuli bayaaye nga tuzza okupangapanga otegeera n'ogamba leero Black azza okummaliriza naye kangulireyo abaana amata. Naye kati olaba nina eyambuuza. Okay, omuntu abeerawo n'abantu basobola okubala naye bayigwa tasobola kola ki kubala. Nina eyambuuza nangamba naye Black oyo nga tava wuwo. Black oyo kati ebisawo byasombaawo ne mugamba nno Black eriyo ne lyajja ne muwa ssente n'azigaana. Nangamba nteekawo omukono Black tasobola kugaana ssente. Wano waka wano ojja unze. Naye ng'ekituufu Black namuwaako ssente wano. Nangamba muzeeyi ssente nedda. Nze kunkolako ate ompe ssente. Era kati abantu ne bakola bagamba Black olaba yeesibiridde wa Saabataasa. Okuwuliramu emirembe ate abantu abalina ennamba yo tebaagimpa. Nempeereza ka friend request nentandika olugendo lwange olw'okutuuka ewa Saabataasa. Era tewali yandeeta tewali yankonekitinga. Waleeta wekka. Najja nzekka era neekomyawo nzekka. Saabataasa tukuwuliramu emirembe. Nze kati nga mmanyi nti nze olujja wano mbeeroke kubanga njagala nti omukyala ali eyo bw'aba ndaba ajja awone. Naye abeera inspired agambe olaba ne gundi agenzeeyo nange nsobola ogendayo. Era mmanyi nze okufuuwa emmindi njagala abakyala ebitusobozesa nabo babeere bunche kyanteesezaayo ekivvulu. Ffenna tubeere buwamu abakyala ne tukubagana ne tweyawula. Kati we bandaba nga naye omuyimbi wange tewayogeddeko naye abeereyo. Ani Saabataasa? Catherine Kusaasira. Mama Kabina nja mukubirako. Mama Kabina nno oyo soogerangako one on one. Naye nga kyandibadde kirungi. Si mukyala mubi, mukyala muntu mulamu nnyo. Olaba yazze eri ku gundi ku mbuga gye natadde omwana n'atukubira omuziki. Mu ssabo. Ngenda mukubirako Mama Catherine. Ngenda mukubirako. Ate nno kankubuulire ng'ekyama. Mu bayimbi omuyimbi alina omukwano ogwa Namaddalanga. Oyo omukyala ali lwiri. Nze abayimbi bonna teri atazzeeko wano. Naye omukyala oyo bwe twamala ekivvulu kye munnange n'akomawo wano okwebaza. Nangamba Senkulu weebale tuwagira bannayina ojja n'okola kwegamba ye muntu atagamba nti kati kiwedde kikoze ki? Kiwedde. Munnange nabadde ndi awo ku mukolo tugenzeeyo kuta mwana mu lubaale nga nkubira akasimu nga ngamba ndi kumpi kutuuka. N'endowooza oba onannimba. Kasedi kyanajja eno mu ssabo gye twefuutira. Nabadde ndi awo ng'ayingiddewo. Omuziki n'agukuba abantu abasamize baakyamuse wali. Abavubuka abo bannange waliwo eyamugambye nkwata wane wajjajja tewali mpalaniraako. Oyo yabadde mukunja. Bonna nkwata bonna mbakwata bazzukulu bange n'abatabaganyiza kuba kati saagala ne bakola ki? Bonna bamu mikwano gyange kati oyo Roniginias oyo wange wa ku mutima mutabanyi wange mwana waka wano. Ate naye mukunja naye mutabanyi wange naye bejjako ne bagira bwe bati n'ogamba banne kati era ngenda bayita batuuze. Batuuze. Webale kutukuŋŋaanya. Kyensinza osanyukira nsanyukidde nnyo senga anajja atangaaze ku bakyala ti omukyala taba mwereere. Kyo kituufu. Senga Nakimuli Nabaka
agenda kubeerayo bannanga abeerufu mwenna abasamize abalakizale abasamize abaagala okufaananako nga bad black. Yes. Omanyi bw'oyagalanga okufaanana omuntu omusemberere bw'ofuna chance omuntu omusemberera gwe wenna agwa mu kategori ya bad black ng'oli eyo wakona sembera bad black akuwe ku bwongo ne ku magezi. Abantu bangi bayise mu bintu bingi batuuse we bali naye tebasobola gaba magezi. Kati gwe woyita abantu tebannaye mujje tweyabye ebizibu byammwe mubyogere nange mbabuulire ku byange ne bwe nnabiyitamu n'omulala aleeta olugero lwe n'omulala mubeere nga musheyalinga. Kiba kirungi abakyala okusheyalinga. Era eno puroguramu nno sente nyingi ezigenda women empowerment biki ne balyandye. Kati gwe ekyo ky'okoze oba osinga zibagabye. Nkimanyi wano Ssaabataasa nakola puroguramu y'abamalayo bajja kukuba bagenzibako ne bagitwala. Naye lwaki omuntu agenda okukola ekintu oluusi ekinayamba abantu alina omutima oguyamba abantu ate abantu si gwe bawa ssente. Abagezigezi bano abazizza mu byabwe ate bano balya ssente ne zitalabika nako nti akoze kino oba ayiseeko abakazi 100 tubalabye baabo. Wakiri abayise baganya okola ki okujja naye yalanze ku radio yalanze ku TV ayise abakazi abeere nekyabayamba ate abo bunange bebawa ssente. Naye obuzibu buli bwe buti gavumenti yo tetuginenya wabula wansi eno enseke eza wansi eno zezirina obuzibu. Era nze neebaza nnyo abali okola omulimu ogw'okugogola enseke bazigogole. Kati awo Ssaabataasa byebyo ebyange abakyala Ssaabataasa nkiddamu agulidde abakyala ab'ebyobuwangwa tiketi 10 mu Uganda yonna gwe wooli wonna kasita okuba simu kuba essimu yange 0787771463 nkuwa tiketi yo ngenda kubeera ne koodi anti bya koodi omusindikira koodi ngenda kuwa koodi yo ogikume ku olwo olunaku MTN tejja kukkirizaawo kuyingira nga tobalaze eyo koodi be basirikale abagenda okuuma ku mulyango. So nja kuba mbalinze abakyala nga 12 September 2026 Beauty Beyond the Scar ekisago kyo kyekyange. Abakyala tulina okukaabira wamu okuŋŋaanira wamu okusaba amagezi gulumu. Beauty Beyond the Scar mu Luganda kitegeeza ki? Beauty Beyond the Scar no tekannemye okuzza mu Luganda. Beauty ebyo tuvunule empola. Beauty bwe bulungi. Beyond kisukkako ku nkovu. Obulungi obusukako ku nkovu. Beauty Beyond the Scars tulaba obulungi businga enkovu amaanyi. Obulungi businga enkovu amaanyi. Ekitegeeza nti gwe wadde olina enkovu naye jjayo obulungi bwo bubike ku nkovu tushininge. Tujjeyo tushininge tumuvinge on. Ssaabataasa nno oli wadde otikombu bannange maama. So ennaku z'omwezi nga 12 mu gw'omwenda guno omwaka gwennyini wali ku Skies Hotel Naggulu twakyusiza venue olw'ensonga tuli bangi nnyo. Mbafunidde ka venue ogenda kuba owulirako ku ka fresh air aka pool ogenda kulya temwetika ebikontayina ku ssente zeezo kwagenda okulya kuliko abayimbi entertainment kuliko abayimbi kuliko okusoma. Kati abasajja be bambala gomasi bote mubakkiriza nabo ne bayingira kuyingira okujjako nga yambadde n'akaleega. Naye ng'abakyala mbalinze tukyettanire tukuŋŋaanire wano tukole connection tukole sister. Teri busajja kusalayo. Tetwagalayo musajja. Okujjako nga yambadde gomasi n'akaleega. N'enkondo. Najja. Nedda musajja. Musajja. Naye omusajja ne wayambala gomasi bakutegeera. Tobula. Tosobola kutagala mu kakondo ng'oli mu gomesi. So kyekyo Ssaabataasa bweza nnyo tweyanzizo supporting. Kati naffe katusabe ekyo kitambule bulungi. Bwe kitambula obulungi otutegekereyo ne ky'abaami kubanga asooka osirike namuyimba. Tolina bw'onaabulira bakyala nga n'abaami bano oluusi abavaako tulugunya abakyala nabo temubawadde budde babuulirira. Yes. Ekyo bwe kivaako mwegatte ne kojjaani oba kojjaani. Semudadi namugana ngambe ekyabasajja tekijja kusoboka sijja bategeeka ngazo wali. Amazima namugamba etumaa kino n'abasajja tubatunule maama w'abaana balenzi nangamba tekijja kusoboka. Semudadi yani kuteeno ku ludda lw'abasajja nabo n'ababuulira engeri gye yakugozaamu bad black
n'ofuuka omukyala afumbye ewasibye mu ddaki weyagonza ayina abamweyana n'atuwa ku bukodyo obwo naye ng'ekyamazima n'abaana ab'obulenzi beetaaga okufiibwako nabo bamenyefu beetaaga okuba nga bagattagatta abalenzi nabo balina ebizibu nabo bamenyefu abakazi babakubye ebikonde eri abalenzi abo bakuba tteke kyogo nkinaabire ddala nneme kitwala banfunire wennaabira wali onsuubiza n'okuntwala ku mbuga bannyanja njagala eri ku nnyanja bantwale mpaddeeti sande yokka we siriiwo ngenda wa bugembe naye ate njakuwa deeti no lwetuddayo mu gwa 8:15 ntwala njagala nnyo n'okulya ku nnyama y'embuzi eyo nga njokerezaawo oba ey'ente omucyomo njirye nina akaleku kange ewaka bassebo ne bannyabo abeerufu bajjajja tuguze tiketi za miliyoni 5 mu kivulu ki saabataasa lindako ibula ateeka ku yange abeerufu bassebo ne bannyabo abeerufu bajjajja mukasa abasamize mwenna mu Uganda yonna tuguze tiketi za miliyoni 5 nga zirinze mmwe abasamize abakyala mutukaabidde nnyo okusinziira Bad Black byannyonnyodde n'abantu ki abagenda okubeerayo basomesa okubanyiga ebiwundu okubabudaabuda okubabuulirira n'ebigenda okubeerayo nga tetwagadde naffe abasamize tusigalire mabega n'engulira abakyala abasamize tiketi za bukadde 5 era abakyala mwenna abanaasooka wa Bad Black sente ezo ndikuzimuwa asasule tiketi ezo mugenda kuba nga muzifune wa Bad Black ze tiketi 10 abakyala munoonye ku nnamba y'essimu gye nnina yokka eri 0782 77 14 63 saabataasa abakyala abeerufu abakyala abafuuyi b'emmindi abakyala abakkiririza mu bajjajja mwenna mu Uganda miliyoni 5 tiketi 10 jangu tulye ogenda kulya ogenda kunywa osobola jangu n'akamindiko mujje nga mwambadde traditional mujje mutulageko abakyala tuli mu kuŋŋaanira wamu tetutukooyo okwekubagiza yiriri dugudungu ng'ayiga nekironga beebase annange nashemeerirwa munonga katuziteekeko nga mulaba n'okulaba bantu bamanyi okutuyita mbu content Black bakwatagana ne Saabataasa baba bakola content naye Saabataasa twakwatagana bulungi nange lubaale wa wano yansiima bweribanga jjembe lya wano lyekkulu lyansiima awo bweza nnyo bweza abakyala tiketi 10 kati naawo mbagamba nammwe mwenna abandiyagadde okusapootinga abakyala teekamu nnamba dage nammwe mwenna abali eyo nga wandiyagadde okusapootinga omukyala mubagulire tiketi alibad za 5,000 abakyala bamaama baffe abali mu butale bamaama baffe aba bulijjo ennamba yange eri 07 ya Airtel eno tunyige MTN abakyala nga naawe oli eyo oyagala nga zigenda ku MTN ng'oyagala okugulira abakyala ab'omu katale bamaama ba bulijjo tiketi yita ku nnamba yange 07827774 63 bamaama bonna bajje nze nabagamba nti Mukama atema ekkubo we litali ne bajjajjanga mbugubugu kwotadde kati bantu 10 bayingidde dde ekivvulu mbagambye eri ku Kabira tuvuddeyo kati tuli ku Sky Zote ekifo kibadde tekitumala temujja n'ebikopo temujja n'essowaani kalinga akakeekako kapiroko akatambaalako ojje tugenda we are going to have fun ng'abakyala ba MP aba banoonyeza obululu lw'abakyala babasasulire bagende basome ereeta Namuyimbwa muzzukulu wa Nsumba agalamidde wali ekyabadde azeerugala nva mu b'empindi tubeera bamaama ba Kabaka oba bakyala be kwebyo ebibiri leeta gwe nkube screenshot etambulira ku sente nzifunye bannange sente nzifunye
Ssaabataasa kati tunaagenda olaba nga weesimbyewo ku bwa chairman. Chairman waki? Ow'ekyalo. Ova ogende mu district. Bunyambe ki? Sente message ndowooza ogifuna. Yibula kwata essimu yo abantu tubalage message. 5 million. Abakyala bagende basome. Misi ono mukwata omugambe taata ali mu interview. Oyogere naye. Beeri oyogere naye. Yino message giteekeko. Abannange, sente zammwe nzifunye eza tiketi 1,000, abeerufu mwenna n'abasamize mwenna abakyala nfunye tiketi zammwe okuva ewa Ssaabataasa $5,000,000 ziizino. Kati nno MTN bannange esoose neesalako ebbanja. Nange tebanninze kuweweera sinnatuuya na bulungi nnyo kusanyuka akasente k'abeerufu. Ekyai basoose kusalako anti oba weewola ate buto nzijjayo oba weewola buto kasaba kusala ng'oddamu weewola ate ezisinga naawe. Buno buvidiyo kammala obuteekayo okuviira ddala ku Snap. Ssaabataasa kitojoyininga ku Snap. Abantu b'e Bulaaya abamu tebali ku TikTok. Bali ku Snapchat. Ngenda funa bwa mwana abinkolera kanti mba nnyo bize. Olaba ne TikTok yange eri abagikola ku buli kimu. Gwe mukwano gw'abapasita, gwe mukwano gw'abasamize, gwe mukwano gw'abaseeka. Naseeka gwe nakulaba naye ng'omuwasalamu enkambwe. Buli wamu oli bw'otwega. Era ku Sunday njagala gendako wa Pastor Wilson Bugembe, ngendeko ewa bonna. Ngendeko ewa Masheeka muzikiti. Eyo siba kakaya n'olyoka ogenda. Kubanga abakyala bonna bali mu eyo industry. So njagala abakyala bakuŋŋaanire wamu, abakyala bakimanye nti tali yekka. Mbaleetedde ssenga agenda obbagabira eddagala n'ekikolo, okubawabula amagezi. Era abakyala tujja badirectinga bajje wano. Wano ndagira nti nze ndi neyibawo. Abakyala balina okujja n'abo abavudde mu kkanisa nabo bajje bayiga ebintu by'obulijjo olw'okuba nti oli mulokole tekitegeeza kubeera nakifanjaga. Tefaako. Tulina okwefaako. Yesu ayamba yeeyamba. Kati kyekyo Ssaabataasa tweyanzizza nnyo. Weewaawo maama. Buli kaseera taata.